Luyera nabagamba nti bwebabeera nga waliwo omuntu nga babadde bamuwamba neobeerawo omunagera n'amugjayo ne bamulaba ne bamukomyawo ekitegeeza avudde mu buwambe. Katonda yatujja mu buwambe, yatununula n'atujja mu busibe. Musika gye yali atusibidde agambe nti yatukola ki? Yatununula. Bw'aba nga yatununula, lwaki tutya? Tutya abeera gy'olaba mu maaso, tutya abeera gy'olaba mu makaago. N'ekiri ki? Tunuulira butunuulizaani Katonda yakutonda. Oyo bw'omutunuulira byonna bisoboka, byonna biyinzika. Katonda oyo omwesigwa bw'omutunuulira akola, bw'omusaka amaaso akola. Amaaso gayimusa gy'oli. Dawudi yagamba nti neyimusa amaaso gange ey'ensozi, negayimusa mikwano kyange, negayimusa byobugagga bwange, naye tewaba kubeerwa. Naye bwe yayimusa amaaso ge eri Katonda, ye waba okubeerwa. Tetulina kutya, kubanga waliwo eyatuyita, waliwo eyatununula, waliwo eyatubumba. Ye Katonda eyatubumba, ye mununuzi waffe. Amaaso tugatunuulizaani? Tugatunuuliza Katonda. Bwe tunayimusa amaaso gaffe eri Katonda, n'embeera ne bwe zinajja, tetujja kuwangulwa. Naye tuwangulwa kubanga amaaso tugajje kwani? Ku Katonda. Tuwangulwa era olaba nga tusaanawo kubanga amaaso gaffe tugajje Katonda eyatuyita. Olunaku lumu Peetero ng'atambula, basomoka ku nnyanja, Yesu tebaali naye. Batambula, omuyaga gujja gwagala kuba eryato lyabwe. Mu muyaga mwennyini Yesu n'ajja ng'atambulira mu ki? Mu muyaga. Embeera gy'olimu Katonda asobola okugitambuliramu. Embeera gy'olaba nga nnene era ng'olinga asaanawo, Katonda asobola okugijjiramu ate nga mwagenda okukolera. Peetero agamba Yesu n'amugamba nti oba kale yeggwe ŋŋamba kale nzije gy'oli. N'amugamba nti gyamu, kubanga amaaso yali ateeke kwani? Ku Yesu. Asibuka mu lyato atandika okutambulira ku nnyanja, n'alaba bisoboka, n'asobola ekiga ekisooka, n'alaba bisoboka. N'agamba kituufu kisoboka. Naye amaaso bwe yagajja ku Yesu nga takyamutunuulira, yali alina okubeera ng'asaanawo. Mukama yebaze. Buli lwojja amaaso bwe yakuyita olina kusaanawo. Naye amaaso gatunuulize Katonda. Tutunuulire Katonda oyo omwesigwa, oyo omununuzi waffe, oyo omulokozi waffe. Ajja tulokola. Tetujja kutya mbeera zijja gye tuli. Embeera ne bwe zinajja tezijja tuwangula kubanga tulina Katonda w'amaanyi mu bulamu bwaffe. Kubanga amaaso gaffe batunuulizaani Katonda. Buli lwogatunuuliza omwana w'omuntu, waliwo byojja okusuubira akolere, aleme kukolera. Ogamba kale Yesu yali nali ntadde mu musajja ono, nali ntadde mu mukazi ono, nali ntadde mu mukama wange, nali ntadde mu maama wange, naye tannyambye. Mukama yebaze.